kunyambo ndawukana okuba entumbwe lwaki olinza okugambibwa nti wange emmere munaaba abaami twakula emyoyo okuba ne kamera ezisika ekulaba ng'ogubye entumbwe bakulaba nene ekitemunakati saawa omwala yonje beekinto kisirike ennyumirwe yonje nabbingo nene ekitemu oyonje busaabala nene ebbiina legera akati Resabs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Ulira ekigunda, ulira endongo, ulira ekitugwe, sabula ekintu, ulira ekigu. Tugende, muliwo abantu olutatadde nti kino ekyana kiyimba ne kyeyagala. Nange nsiima nnyo nakakati ndeesa ebinyuma. Obadde agenda okunoba emigugu sooka ogiseeyo. Ensonga ekunobya gimanyiiko yabbaawo okukusuulirira. Yafuna omukazi ekibuye ewuwo takyakuba mbirigo. Zesobola okusala ogwakabalange n'abaami bakokolona. Babbamma bawa ensonga nti omukazi omujama ageeta. Ofunda n'omukazi omwenzi nga naye muyonjo mu nnimiro. Saawa ennimiro omuddo ogwokya. Saawa essagazi ebisubi okusuba eri. Yonjo omwala oba giyite entaana. Ozinga abantu. Abasinga ku TikTok tulaba omukyalo Sambi Bitereka yali akolera mu kibiina kya mwami ono Yiga Moses ekyakagwirawo live band naye kati ono endongo yagivaamu. Sala Bisambi Bitereka waliwo abaali bamuntuma era mugenda mufuna. Amazina atagagala ogenda n'onoonya azira obulungi. Ago genyinawo. Omuntu asiimye okuba okunjamba otawukana okuba entumbwe lwaki olinza okugambibwa nti owange emmere bw'onaaba abaami twafuna emyoyo okuba ne kamera ezisika bayonje ebintu basaawe emyala ogende emyala ofuneyo endwadde sabula ekigunda ulira endongo ulira ekigunda gwe omuntu asiibye okuba kunjamba otawukana okuba entumbwe lwaki olinza okugambibwa nti owange emmere bw'onaaba abaami twakula emyoyo okuba ne kamera ezisika ekulaba ng'ogubye entumbwe bakulaba nene ekitemunakati saawa omwala yonje beekinto kisirike ennyumirwe yonje nabbingo nene ekitemu oyonje busaabala nene ebbiina legera akati kubanga buyitewo bulungi mpolampola buyitewo bulungi kekiyoko obenga ogaba yakakula enjafu twatama twagala enyirira anti ediba n'ebungu linda okuseka kekirimu okugwojja kakasa nti omukazi omujama abulwa n'asiiya anti bw'ayagala akuyite n'ati abo abakuuma ng'erudda nswera nga n'erudda enswera ennyingi n'abuuza we kibeera tekiti nga tukyali wano okunyumya obunyumya wajja ku mbaga ya kabaka ng'atwetooloola olubi essaawa ennimiro omala oyonje ekitemu oli endongo zesemyayo ngamba ku
kuutira nti omukazi ayoza ku ngoye n'etukula. Nze nsembyayo ngamba kuutira nti omukazi ayoza ku peki n'enyirira. Maze. Thank you. Akoze eki? Amaze. Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School. Education for development. American Trends and Fashions. Tuliwo ku Lwendabikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zion Forex Bureau.